abantu abawerako era abeddiini abakulembeze ab'enjawulo Ssaabasajja Kabaka agatta abantu bonna era mu myaka 30 wabaddewo okugatta okw'enjawulo mu nzikiriza ez'enjawulo. Katubuze ku mukadde waffe okuva mu nzikiriza y'abannaffe abayisiraamu taata oli buterevu ku terefayina. Nze disitulikiti kaazi wa Mukono nzize kuza amatikira ga Ssaabasajja Kabaka agamyaka 30 nga twebaza Katonda atukuumidde Kabaka waffe ng'atawaddemu eby'omugaso buli kyonna ekyokukulaakulanya Uganda ne Buganda mu by'obulamu mu byenjigiriza mu by'obulimi ne tufuna ekkula Katonda liyatuwa. Mukama Katonda tusaba alituwangaalize tubeere ku migaso egisinga obungi okusinga na wano. Era twebaza n'enteekateeka eno okubeera nga buli ddiini yeeyagalira mu ddiini olw'okubeera nga ye ffenna ye kitaffe ye taata waffe ye mukulembeze waffe era kyekisiikirize buli munaku mwe yeggomye. Mukama Katonda atukuumire ekisiikirize kyaffe kibeere nga tikiggwako bikoola na bibala. Tweyanza nnyo district card. Tweyanza kisobola musa ku bantu. Nseeka House Nkugwa mukulu w'ettwaliro ekangulumira Nazigo nange negata mu kusiima Katonda olw'enteekateeka gy'atukoledde okutukuumira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Kula tweyagaliramu ng'abavubuka abakadde na buli mu kitonde kyonna okutwaliza awamu mu Buganda. Situina kirala kyonna kye tuyenza kusaba Katonda okuleka okumutukuumira sigale nga atukumaakuma mu mbeera ez'enjawulo. Ayi Ssaabasajja awangaale. Tulaba ku BBS Telefayina mukolo gwa matikira era nkakasa nti munnange nabe yabanyonyodde bulungi nnyo lwaki Ssaabasajja Kabaka alamusa ku mujaguzo ku mukolo guno gwa matikira ate ng'emikolo emirala woote wabeerawo kujaguza oba kulamusa ku mujaguzo. Omukolo guno ogw'amatikira guno gwe gusookedde ddala okuggyako abantu abangi. Ssaabasajja yasiimye abantu bonna bajje mu lubiri lwe oluvannyuma lw'ekiyimba ekya COVID-19 okulinnyibwa ku nfeete. Honorable oli otya eyo? Jeni mama oli otya BBS TV tuli honorable kunyumirwa. Emyaka 3 ogirabamu kyeja Ssaabasajja Kabaka? Emyaka 3 njebazamu Katonda okuzza Obwakabaka ate nga Kabaka yennyini yatudde mu Nnamulondo naye okusingira ddala enkulaakulana. Ffe ababeera mu palamenti tulwana ensonga nnyingi naye olaba Ssaabasajja ng'atambuza ebintu bye ebikuweeza abantu be nga tewali kusika muguwa. Education ebyenjigiriza n'osanga gavumenti ng'osaba omwana bamuwe kalooni ak'ebbanja asome ne bakamumma naye nga waliwo eziyinza okuba abantu bye baagala byonna. Naye Ssaabasajja naga nti abaana musome ne bajja ne basaba afunye points 12 n'agenda n'asoma diguli mu University Masaka n'amaliriza. Buddu tulina University namba ya Ssaabasajja. Ebyenjigiriza ebyobulamu abantu abatidde bagema n'ayogera ne babageme ne mugenda. Ekitovu waffe mutwale esinga obunene Masaka Fistula bwe yayogera n'ajjanjabwa Kabaka's birthday run ye neetabamu. Kwegamba sina kyenyi simanyi ssanyu lye nnina ate nze nembeera nga mbeera ku BBS nenjogera n'ensozi kaddu mukasa ensonga ezitwala eggwanga CBS Obuganda kati nate bw'ojja ku Sseewungu eyo waffe eyo Kalungu Kabaka yawa Abanyarwanda bonna ebibanja kati nze Katamba neddira Lugave neneeyagala abantu beeyagadde muleme gwa Ssaabasajja. Nze ani omwana w'omukopi okubeera omubaka wa palamenti. Tweyanza nnyo Honorable Ssewungu. Oli munnabyamizannyo. Sigenda kubuuza nnyo ku bya palamenti naye tugende mu byemizannyo. Honorable mu byemizannyo bivuddeyo bitya mu myaka 3? Ekisooka mu myaka 3 empaka z'amasaza zaakomawo. Empaka ezo ziyambye okuzuula ebitone bingi ebyali byasirika mu byalo eyo. Ebitone ebyo ne bitakoma kukiikirira ggwanga naye ne bigenda n'ebweru ne abaana ne bafuna essente ne zikyusa obulamu bwa famire zaabwe ne society mwe bava. So tawa kuba Ssaabasajja kudda ku Nnamulondo n'ekirowoozo ekyo ne kijja. Bannabyamizannyo bangi bandifiiriddeeyo. Famire nnyingi obulamu bwabwe tezandikyuse. N'olwekyo sirina kye njogera okuggyako okwongera okwebaza Ssaabasajja n'okusaba Katonda ayongere omuwangaaza
omwana ba Buganda naddala bannabitone bongere obulamu bwabwe okukyuka. Ebudde egenda kuwangula Busiro egenda kuddamu yeddiza ekikopo. Busiro yagwamuko kitegeerekeka. Busiro ye Nantameggwa kati. Busiro okuba Nantameggwa Ssaabasajja teyaliwo. So bannabuddu ne bagamba katuli twokyagala nga Ssaabasajja yasiima. Tulaba ku BBS Telefina tukyagenda maaso n'enteekateeka ey'amatikkira. Abaka ba Parliament nga bo bawulidde abantu abaliwo bangi nnyo. Ebyokwerinda binywezeddwa bulungi nnyo wano mu matikkira ate abantu ba Ssaabasajja Kabaka nga b'obalaba bonna banekaanekanye mu ngeri ez'enjawulo okujja wano okubugiriza Nnamunswa ate n'okujaguza emyaka 3 nga Ronald Kimera Muwenda Mutebi owookubiri azizza engoma. Kyakwenyumiriza kyamaanyi nnyo eri Obwakabaka era kiwa essuubi mu biseera bya Uganda eby'omu maaso. Kale enteekateeka bwetyo bweri njagala mbuuzeeko ku mukama wange ono. Taata oli otya? Yendi nyabo sibete nyabo. Tulaba weeteeseteese bulungi. Nga gwe omu ku bali mu mikolo egy'enkizo mu Bwakabaka, kiki osinga okwenyumiriza mu myaka 30 egya Ssaabasajja ng'ali ku Nnamulondo? Twenyumiriza obulamu Mukama Katonda bwamuwadde n'okutukulembera obulungi. Nyabo. Kozi wano kati obuvunaanyizibwawo wano bufaanana butya? Tuli bambowa abakuuma Kabaka n'abalangira n'abambejja. Abambowa mbalaba we bali mu bungi. Nyabo. We tuli tukuuma mujaguzo Kabaka y'ebweru. Wow. Tuli ku BBS Telefina. Muganda wange Nabe embeera bwetyo bweri abaana b'amasomero babadde baludde nnyo okuyimbira Ssaabasajja Kabaka. Njagala okijjukire nti Ssaabasajja okubeerawo kwe ku Nnamulondo n'okukomyawo engoma y'ensonga lwaki ebitone mu baana b'amasomero mu myaka gino 3 bitumbuddwa nnyo. Kizibu nnyo okugenda mu ssomero lyonna eriri mu kitundu ekya Buganda ng'essomero eryo teririna luyimba olukwata ku Buganda.